This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mwezi ogw'omusanvu lero nakulwa embizi World Pork Day olwe tugenda okulya embizi era bannayuganda mwe nambayita mujje tulye embizi wali ku makutane nansana anti kwolwo kigenda kutokota nga sikisaanikire anti ab'ebbulaziru bazze neezaabwe ku makutano nga bwe tulya bwe tudigida abayimbi bwe bayimba suuna beni n'embazira ttone olwo bakigale akuba endongo y'ekinyanyanyanya era okuyingira sinyo omutwalo gumu gwokka bw'awoomerwa akagereka embizi owoomero matu bimwamwamwa oyagala nsiike nsekule kikalaayi binyanyanyanya bannange biwagiddwa namunkekera industrial park Yugatunizi kyuse nansana tabula property services poko site namasuba jejwe nansana ne Prime Poko Uganda Limited era nga bitegekeddwa Kayibanda president w'abali b'embizi mu Uganda. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772-57-28-73 oba noti 7-1-57-28-73. Jikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulura bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista Biblia mu detergent baluwa nagadi ebola yakasajja kasendi kalimba banange esendi banange. Yeah. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Kayibanda omwana w'effumbe. Bwekiri? Kayibanda ono gw'okulira Abarundi. Nze chairman w'Abarundi bonna abali mu constitution ya Uganda. Abarundi mwe bali mu constitution. Baba recognizing ng'abana Uganda. Yes. Kati Abarundi ebeera nti nationality oba tribe. Ebeera tribe. Waliyo abantu be bayita Abarundi. Naye nga nabo bava Burundi. Bava Burundi. Nga bagamba Abanyarwanda. Bajjajjaffe bajja 1856. Ne bazaalira bano bakitaffe ne batuzaala. Bonna ne bafa ne batulekawo. Kati abo bengezaako okuŋŋaanya. Kole family emu ebintu mulabe bitambula kubanga bangi nnyo Abarundi bayinza okuba wano nga tebeekwese ne bavaayo bayinza okuwera milioni 14 wano mu Uganda. Milioni 14 zityanga tuli milioni 5. Kadi olaba Abanyarwanda ne bakwatako kitundu ki. Kwata Abanyarwanda basinga Abarundi. Abanyarwanda tomanyi 94 baddayo. Abasinga wali yali azzeeyo. Hey. Yes.
kyenda mwena olutalo lwe luggwe olw'Rwanda Abanyarwanda abasinga baddayo abaali bajjukira ebibanja byabwe babazadde baabwe gye baazaalibwa baddayo naye abalundi tekuvangako no beeyongera kuzaala ate n'abalala beeyongera abarundi waki tebaddayo ate baddayo bati ewa mwe tekyali lutalo baali tebasobola kuddayo olw'ensonga nti wano baali bamaze okufuna obutaka nga balina ebibanja balina emisiri gy'emmwanyi kati nga talaba kimuzzaayo eri ate nga wanaali bulungi wano tewali kimugoba kati baali tebasobola kukola ki baali tebasobola kuddayo kati laba bwe bafa ng'ate ffe tetumanyi yadde ekkuba eriddayo kati wano bwe wakawandiisaako balinga bameka naakawandiisaako 1,000 nguwezezza ogw'abarundi abavuddeyo nti okutuuka mu byalo eyo kyekikyankaluubiriza naye nga naalibadde kati ndi 8 oba 10 n'akakadde naalibadde nkawezezza singa wali osobola okugendayo ekyampadde omukisa nti bannyaniriza era ne bansanyukira nnyo ne baga nti otuyambye tubadde tetuliiko akuŋŋaanya waliwo boosanga nga basigala basatu eyo famire emu wali ali omu nga talina yadde muganda we talina jjajjaawe talina ng'ali awo ennaku emulumira kyabasanyusizza nnyo era nabagambye ne mbagamba nti nze ngenda kubeera taata eri abaana bonna abalundi nga bali mu sayizi y'abaana bange ngenda kubeera taata waabwe abali mu sayizi y'abannyinaze banaabeera bannyinaze abali mu sayizi y'abasenga wange banaabeera basenga ali mu sayizi y'abataata banaabeera bataata biri tubyerabire simanyani yanzaala bw'abanga yafa kyaggwa byaggwa kati tuzimbe kino ekiriwo kati njagala kubuuza Kayibanda oyambala enkofiira mmeka gwe pulezidenti w'abali b'embizzi mu Uganda yes gwe oli pasita yes oli mulimi yes okulira abarundi neki ekirala ndi Saabalwanyi walwanisaani ndi Saabalwanyi sebo ndi Kaddogo walwana gwe mukwano gw'olina ne Genosale ne President Museveni yennyini aba akujjukira tusanyusa okulaba ku Kasuku live kati kino kyogamba nti nno walwana kyekyakwanguyira otwala abakozi ba CBS mu State House kubanga kati olwo tutandise nze bulijjo nina ebibuuzo bye njagala okubuuza baatugamba oli musajja mubi nnyo watwala abakozi ba CBS mu State House era ku CBS tewaddayo lutuviire ku ntono kituufu kati okulwana kwange nze embeera bwe yatuukawo yatugwako ku CBS kati gye nalindaga nali mmanyiiyo nga n'omuntu gwe ngenda okwogera naye mumanyi era nze nagamba abakozi bannange ne baga nti banenze ku Pulezidenti Museveni gwe mmanyi bwe tugenda ne tumukaabira ennaku yaffe alina ekisa ate bwe tutuuka wali tukaabe ati anywa amaziga tayagala muntu akaaba okitegeera then ekirala twambala obugoye obuyulifu tumulage ennaku gye tulina ledi ajja kugizzaako okitegeera nga mmanyi nti kinaayisa bulungi abamu naye abamu kyabayisa bubi kuba nze nawandiika abakozi 3 naye mu kutuusa okugenda nalabako 4 bokka 3 gonna nga gakoze eki gavuddeko ate nga nange mu butuufu tebyali byange kubanga n'okutandika olugendo olwo namala kusiiba njala mu Kampala nze nayitako mu Kampala omwo nga nvaamu n'akakadde kamu kitundu bukadde 2 ningamba singa ledi eno bagisiba emyaka 2 funa sente z'omwezi ate nzifuna mu lunaku olwo nga neerabidde nti zizigenda kubeera za lubeerera kati olunaku lumu lwennyingira mu kibuga natambula tewali yampa yadde 10 n'eki nensooka netulira oba nayambadde engoye enzirugavu abantu tebandaba nga zeezo zennyini naye nalinawo ne maama wange awo Hajjati Nunu Mpungu oyo Yesu wa ddiiru kati kwolwo nali ngambye nti kamuleke sijja kwogera naye kugendayo jagendayo olulala ate kansolooze mu bano eri n'agendayo olulala kati bwe byagaana ne ngamba nkagende ku Shuwaddiiru ntuuka ne ku Shuwaddiiru neegaana
ewa hajati kubanga olwatuuka onaga mwana wange nsanyusa okukulaba kale nentuula nambuuza ine nga mama bulijjo nga tamala kumbuuza kubanga olwo lwatuuka ng'asooka kusika bwati seefu n'ateeka mu basa nampa kwolwo tiyasika naye sanga anampa netunyumya nagenda okula ng'emboozi yagala kunzigwako jenjala ennuma naye nga nkamusiibule agambe asike seefu namusiibula n'agamba kale nenfuluma ebweru nenyimirira ku lubaza nga ajja kujjukira atuma abaana tibiteeka ibanda agenze simuwadde se nayimirira okumala essaawa nnama nga teri ampita nenduteekako ekigere paka nansa naye mba ntudde mu ntebe yange nenkaaba amaziga nagamba yi serebu wa Uganda ntambuza ebigere bwe obuzibu bwa serebu bwa Uganda kati bwentuuka enakulabya waliwo ebbala bagiyitanga kajeeti njimanyi nga wetunywera awo nankulabye nansana nakulabye mukoona wano ng'ogenda ku masira awo wewetera mukoona wali bbala nga bagiyita kajeeti yali ya musirikale nenkyama ne bampa liita 5 ne bagamba na liita 5 ze mumpadde bwe nziyiwayo mujja kulaba omukanga gunyo musooke muwenjala ennuma kuva ku maja oba togwagala omanya batamivu bazibu nange oba togwagala tukubwembuza ate okuwena omugwana nga nasijja kunywa gwakunzita muguleke mba nfuluma nensanga mukwano gwange nange ka jobless kiki nemuga bali bangulidde liita njali nnuma siina wenjiyiwa nampa 2,200 nange sooka ogenda ofuna ekikomando kati bwe yazimpa neŋŋamba nzire ngule ekikomando eka bagenda kukola batya ngule chapati za 2,500 kati ate okutambula ntambule nti okuva wano kuba nokukoowa nkooye kati omutima mbuli nempulira nga ekirowoozo kiŋŋamba naye okimanyi nti omusajja okufa enjala ziba ennaku 8 omukazi afiira ku nnaku 7 nembigattagattamu kati abaana ndowooza nnaku 4 kati nnaku 4 tezinnawera tebannaba kufa kanenyeko takisi ate 1000 enkya lunkomyewo njiye 1500 nenninya neŋŋenda tuukeeka madamu naŋŋamba yalaba siina kyenye nagamba leero ate kiki nga olwaleero biganye teyanyaga kigambo kira kyonna n'agenda mu kisenge kati wagenda mu kisenge naye ntyayo nga eyo waliyo kati ebibuuzo lwaki leero olina kyoleese nentuulako awo mu ntebe bwe natuula we nakaabira amaziga nenkaaba ngamba naye ddala kiki olwaleero nimbulayo n'omutwe aŋŋamba nti 2,000 zino nga bulijjo nzija n'akakadde zijja n'emitwalo 8 zijja n'emitwalo 7 lwaleero kiki ekyabaddewo naye nagera nga mukyala wange yeebase neŋŋenda nembikula bulungi nnyo bulangiti nensonsekayo mpola nga saagala namukoonako kumbuuza bibuuzo kati mbadde neebase nendoota nga ndi ne Pulezidenti Museveni bwe nakera ku makya neŋŋamba ebirooto bino bizimu oyinza okuloota ng'oli mu nnyonyi oba weekyusa bwoti n'ogwa kumba oli ku kitanda kakati bugenda okukera ku makya ekirooto ne kinzimbirira ne kinfuukira ekirooto ekirowoozo ne kijja ekigenda mu State House nakeera nnyo ku 1500 lwennina ne banteeka wali wa bakuli nenninya boda nenteeka ku Bulange Mmengo genda okutuuka wali ng'ekirooto kinfuukidde ekirooto okugenda wa Pulezidenti Museveni nga kyekiri ku bwongo kiva nkyama mu kadiisa bali bateeka ebirango neŋŋamba omuwala Nabumba omanyi nti naloose ekirooto naye kimbuzizzaako emirembe mpulira njagala tugende wa Pulezidenti Museveni twogere naye azeeku leediyo tukole omwana yakubanduula walalala abange mujje mulabe bampega kupega buno bulijjo tukola ne bampega ne mugamba obadde ki awo nenteekako simayiro nenteekako akaseko neŋŋamba Nabumba nkutegedde mbadde manyi mbadde nja kukyekinga kulaba oba waliwo musobola otulyamu enkwe kati nze nga ngende wa Museveni nga noonayo nensooka nvuma Museveni awo oli akuulinge bali abeeri baleme kumanya nagenda okulaba nga akkakkanya akuulinze nemuga nze mbadde nkukemanda be oba oli omu kubasobola otulyamu olukwe nenvuma Museveni awo oli nakkakkana kati bwakkakkana nfuluma bwe nti ntuuka ku madaala mpulira eddoboozi eriŋŋamba ddayo mulino nali sinnalokoka nalooza nti eba emisambo gya Buganda ngitakudde kati mukuddayo nagenda ku switchboard nga ŋŋamba wa switchboard nyina birthday y'omwana mpandikira amasimu g'abakozi bonna naye nga ne birthday teri bampandikire bajje oba tunanywa amazzi oba tunakola ki nange nkooye stress naye bwe naabalabako awo
kijja kuba tunadde engolo n'awandiika ku lupapula amasimu gonna gonna n'agamba nengenda wali ku mambo jambo nenkwata essimu nentandika okukuba 34 bonna bajja ne tutuula ne tuteesa bannange mmanyi bulungi nnyo nti bwe tutuuka mu maaso ga pulezidenti ne tukaabakaabawo ajja kutusaasira leediyo agizeeko naye leediyo eno nga tezzeeko tugenda kufa kikide tuteesaawo kale kati tuyitawa ne bagamba nze ndeese ekirowoozo n'abasigadde munoonye ekkubo mwe tuyita tusobole okukola ki okutuuka nga twawukana nga buli mwageze kunoonya kkubo eritukola ki kati mba nfuluma bwe nti ku mambo jambo omusajja nampita ng'alinga wali ekayibanda jangu nenziruka ne ŋŋenda nemubuuza nambuuza oli otya gye ndi nga mwalaba nti munnange twalaba kati mubeerawo mutya nti anti ompise luseke ompise era kati nga bwompise ogenda ku mutwalo ngende nguleka ebijanjalo n'akawunga baana bali bwe tuti bwe tumalako n'agamba naye gwe kayibanda oli waffe situsobola kukubonereza mu bantu abo kasi kitegeera kyategeeza ndi waabwe musajja simumanyi kumbe chairman w'enaale mu Walubaga nga ngamba jangu ku ofiisi nga mugamba mukama wange okujja ku ofiisi eri ludda nti wali ngenda kujja naye nnyina ekizibu ekintuddemu nnoonya ekkubo erintuuse wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni taata wange n'antunuulira bw'ati n'agamba Kayibanda oyogera biki ne mugamba ssebo kyekyo bwe ntuukayo ennaku yonna ennoma ejja kuwona n'agamba okakasa ne mugamba si kukakasa baliwo balaba abo bonna bakozi ba CBC tuva mu meeting twawukanye nga tugenze kunoonya buli mukuba erikola ki tutwala Ziyadi mugenzi Ziyadi bambi yafa mukama Musaasire nangamba enkya ssaawa 12 mbasange wano mwenna nenziramu nensala nembagamba mwenna 12 njagala mbasange wano mbatwala mu State House nga ngenda ssaawa 12 nga nkeera wali nga nninda abantu nga balabikako nabalinda tebaalabikako wajjayo abantu aba basatu nange waakuna omusajja aleeta emmotoka etwala abantu 34 yasanga waaba bana neyekyanga kati yali yekyanga ne mugamba ssebo mukama wange wekyangira bwereere President Museveni yali agenda mu nsiko yagenda n'abantu 27 naye kati bali 27 abantu abangi tebalwana lutalo tebatandika lutalo bana abanaabo affe abana abaliwo tutandike tugende ebisigaye tujja biraba nagamba kale munyingire tugende n'obusungu n'atuvuga nze manyi president ali Ntebe tugenda okulaba ku tennateete tukuterwa emitiyana ngamba osanga president ayina yeeno obaka Saidi Gundi dish nga gye tugenda omusanga nga tuvuga tugenda emuduuma tukyama ngenda okulaba ekisaawe ng'abantu bajjo naye nga president ali wano ng'abantu bangi tugenda okutuuka nga Amelia Kyambadde yaliwo empulira obusungu ono namugambye president atandise wa Amelia Kyambadde nga tutuuka nga nteekayo CD yange ya Maria Rosa nga nsooka mbakuba endirimbo mmala obbakuba endirimbo nga ngamba maama ekindeese obulwadde obuni babangambye gwe dokita wekka asobola okunkuba empiso ne buwona njagala kkuba okutuuka wa taata wange bamuyita Yoweri Kaguta Museveni naye enjala egenda kututta azeeko leediyo yaffe omuzinalo n'agunzijjako n'agamba Kayibanda nga bw'agambye ngenda kukikola ngenda batwala enduulu nevuga nangamba Kayibanda genda owandika ebbaluwa esaba okulaba president ogireeti oba namusiibula oba saamusiibula sikyabijjukira nengamba ttiimu yange bali tugende nembagamba tuwandiika kiro kino kubanga omukazi we bwafa nga tannatutwala tuba tusiraanye tuwandiike ekiro kino enkya tugikole ki tugitwale netugiwandiika ekiro enkeera netugitwala ku Sande tugitwala ku Sande ku Lwokubiri tuba tuli mu bbaala awo tunywa gwerere fujjo saawa 6 ne bankubira essimu gwe mwami Kayibanda nti essebo enkya ssaawa 11 mugenda ku meetinga president mu State House Entebbe
awe nakoma okutegeera esimu ya bulabe gwente okera ku meeting ya president ng'omaze emyezi ena tokola ne bakubira esimu togenda ku meeting ya president we nakoma okutegeera era nziramu okutegeera nti okulowooza okulinnya emmotoka okuva wali enakulabye nga ntuuse Kasubi nengamba ndi mu kutambuza bigere awo ne nninnyawo emmotoka nentuuka eka engato tezannemu okwambulamu zakulema okujjamu nazeebakamu ayibanda okipika bupisi naawe agakatonda mu ggulu Kasuku tosobola kitegeera kye twaliwo navanga mu kisenge nenzira mu ddiro nga sibitegeera naye nga mukyala wange mbuuza kiki ne muga sibitegeera nange tulo saamubuulira mission ne mugamba tulo tuganye tumbuze olwo lwaki tomubuulira naye nga bwennyinga nga naye lwaki weebaka n'engatto simanyi nange lwaki saamubuulira mune nga bukya ku makya nakeera kuminezi anyengerawo kati nga mmanyi ekyali kintutte Mmengo nga ngenze bategeeza nti appointment ya president tefunika naye olwaleero nze ngifunye kati mujje tugende tutuule ne pulezidenti Kasuku kye nalaba kyanneewunyisa ngenda okutuuka ebintu byayonoonese dda Balamu nga yabyonoonye Balamu bw'aliikinga appointment eyo ajja ku CBS asasula ekivulu kyennakivulu bakitanga kitoobero kati bw'amala okisasula ababuuza mugenda ddi mu State House kubali mu State House owemula mu State House ffe kya appointment yammwe yayiseemu Kayibanda yabakulembedde nze ngenda okutuuka Mmengo nga baasaanuuse dda balinga ensanafu balinze Kayibanda menayingira ndaba buli mwansonga mu kaako nayitawo biteevu mangu nnyo nengende wa mukama wange pasonero ne mugamba wange mutawaanaki bakozi banaye nga bantunuulira bubi kye nakoze kibi okulaba nga tugenda okwogera appointment yayiseemu twogere n'omusajja azzeeko leediyo embeera gye tulimu mbi ate yammalamu amaanyi yaŋŋamba nkubuulire funa ekituli kyonna w'oyita ofulume ekikomera kye naye temusazaamu mugende naye temugamba nti mukiikiridde CBS temugamba nti mukiikiridde Bwakabaka bwa Buganda ate temwetonda fuluma ngenda okufuna bwati twasisinkana nabbe mukibi afunye nemugabe mukibi sirina maanyi naye bwenteeka erinnya ekifinja kukijja kugezaako nkoona yakufunyizaako ati ng'ayagala kukuwa bibyo kati nfuluma ntuuka ku madaala nga banninzaawo kati mba ndi ku madaala omugenzi Katolo Bwama ne Kasiba nti Moses bava eno emabega wange bajja bwe bati batuuka wali ate nembaga ate mwe temutegeera na kutegeera mubadde munkuba nga muva eno emabega nga sibala naye kati kemuzze mu maaso wano nja kwabikako n'omu kati Katonda ono alina engeri gy'akolamu ebintu ndugajja yali azze kunona gundi Samana yali atuwadde akawunga n'ebijanja naye nga bagambye Kayibanda ne ttiimu ye tembawaayadde mpekene kati ndugga bwajja ababuuza bali mutawaanaki bwabo bambega bagenda mu State House ndugga n'abagamba mubadde ki State House siwe wali yajjako leediyo kati mu kifo ky'okubayambako tugende ffenna ate bonna baakola bwe bati ne bayiikira ndugga wali ne bandekerawo nagukira ku mambo jange bagenda okunoonya banoonye mutoyi banoonye ludda waŋŋanze nayiseemu dda bali bagenda kukuba kadi meeting yeyo meeting ezisaako leediyo ntuuka ku mambo jambo nkubira ndugga nti ndugga tebakuyisiza bubi nti nkuteeke ku tiimu kuba ndugga teyaliiko kwaliko Tamale Konde Nasozi nze Davis Kiragga nemugamba nawe kankuteekeko nenkuba mu State House nembagamba muteekeeko erinnya lino ku bantu benzijja nabo ndugga najja ndugga bwe yatuuka wali ku mambo jambo enkuba yayiika
nga yakayingira bwati enkuba netonnya kibuya omuyitirivu ayagala emmotoka zonna nga tewali motoka etambula enzikiza neekwata emmotoka nezipaakinga neŋŋamba nfudde ntakudde ensambwa kuba omusajja gwe twali naye awe yagamba eno enkuba nga sigirabangako embeera eno njijjukira nga Muteesa adduka mu lubiri nentya neŋŋamba ntakudde emisambwa gya Buganda enkuba neetonnya enkuba yatandika ku ssaawa 5 ssaawa 8 enkuba nga ekyatonya era nensituka bannange wewali nenziranga wali nenkaaba neŋŋamba nfudde eno ewaffe gye nvudde nyonoonyeeyo ate neeri awali obuyambi sisobodde kgenda enkuba ekoze eki eŋŋaanyi mba nkyakaba essimu neevuga omwami Kayibanda nti essebo Pulezidenti temugenda mulaba saa 11 mugenda kumulaba ssaawa 2:30 amaziga ne gakala nenzeyo ne bagamba ne Mutereere kati tugenda kutambula tetwalina yadde transport tetwalina yadde nembaga tugenda kutambula temmotoka eriwa nti tewali mmotoka tugenda kutambuza bigere zinaagenda okuwera ssaawa 2:30 tujja kuba tutuli mu State House atufuluma omwana ayoze emmotoka ku CBS yajja azunga n'akamotoka kamyufu ng'akasimbawo ng'ate ayingira gamugamba pala tutwale akeeka olwo njagala okwambalako ekkooti agamba olina amafuta nemugamba bireke naye bwe nteeka omukono bwe nti mu nsawo ngenda okujja munenga mulimu ak'R50 baakooleza mu mpale nemugamba tugende enfunye amafuta starting ebiseera 10 k'ovuga neteekamu nanvuga nenga neteekako ekkooti yange nendeeta n'ebiwandiiko byake naye njagala okuwa pulezidenti tukomawo mbaga kakati tusimbula tuba tuli awo nga bawannasozi ayitawo mu hipsam bwati nga tumukuba jangu ngajja twagala tutwala mu State House muyina amafuta buli omu n'atunda ku munene muyingire ntegedde ng'atukulugusa paka mu State House atutula ne pulezidenti atuwogera atubuulira nga tumubuulira ennaku yaffe nga tumwegayirira nga tumugamba ssebo tutegedde kati gwe watugamba kwogera tiwatugamba we tukoma ffe tubale tuwolokosa netuyita nawo naye kati tutegedde tugenda kulondamu ebintu ebimu tetugenda bikolaki tetugenda kubyogera naye mugamba wekitiibwa mukama wange taata bw'obanga owakana mpaayo omwaka ogwo gizzeeko ompa omwaka ogwo olowulire CBS bwene bateteredde n'agamba omwaka munene ngera kuwa emyezi 6 nemanya nti rediyo ngikoze eki ngimaze n'agamba genda owandike ebbaluwa ensaba okuzzaako rediyo yo olwefuuse nayange ssebo Katonda agaba ebintu n'agamba miri abaana bange baweeyo transport million 3 million 3 baazibwa yali atuse million 3 transport neŋŋamba kati nga tumaliriza ebyo twabimaliriza n'asimbula emboozi omanyi munyumya mulungi n'asimbula emboozi eneggwako aleeta eno tumyena aleeta kino tumyena aleeta kino nirukula ziri ssaawa 8:00 ate wali abamulinze abaavudde ku ssaawa 2:00 tuli 8:00 anyumya ebyo byonna twanyumya ebintu bingi nnyo ne tudda ku byolutalo ne tumya olutalo akasente ke nga tekaliika ogenda ovaawo ng'okakoleredde okitegeera bakale namugamba Your Excellency ate waliyo n'abakulinze tubadde tusaba otukkirize tugende nya munna omunyumya n'omukulu bwotyo n'omunyiiza ne ziri z'abadde agambye obbawanaga tubawa nyimugamba nze kansabe musiibule tugende mangu nga tusiibula atuvaayo naye mu State House omwo temubaamu kabbiya wisiki biki nze etadiringa namwenge ayo State House tetujja kyalayo kubanze kati kabeerayo nze baba ananyumya nange ebyo byonna ino teekawo wali kagondi kabbereya ne zibikkuka kuba ffe essaawa ezo okuba nga tuli active tulina okuba nga emimiro gitoba
jikirira kasobola okulinya ate n'okwata muzeeyi ttaayi anti kyebagamba nti emboozi yagudde amakerenda omujimbamu oti ku makya tebagamba ate omukulu wabadde omukozesa teyannaye byakunywa naye nga we had a good time bambi kati wano bamunyumiza ebyolutalo ng'akujjukira bambi kuba nalaba joozi baakuwa emmotoka ate nayo n'ogikuba adaikayibanda weekoze ebintu mu ggwanga lino twafuna buzibu twali tuveeyo kabula soki kampeyini nali nva kusomesa abavubuka bannu nga bakyuse t-shirt bazimpadde n'ebikoofi n'enkofiira ne batukolako ate akamuku kati yo tebali gikuddiza emmotoka muzeeyi agenda kumpa endala kuba sinaba mulaba naye bwe mulaba ajja kumpa endala naye nsigaza kaadi yayo kaadi gye nnina naye nina ekintu kyenyagala okubuuza kati wano bwe muvaayo CBS ezzeeko tewaddayo CBS bwe yaddako naddayo bwe naddayo ndoza twakolako weeks 2 ne bannyimiriza kati bwe bannyimiriza Ssaabasajja Kabaka agenda okuwulira nga tampulira ku leedi n'akubira omugenzi Kaya Kavuma eyali direct namugamba leediyo yazzeeko naye akasajja kange nga sikawulira awo ne bannoonya gye nali ku sipiidi nenzija bwe najja nentandika okukola nenkola nakola omwaka ne guggwako ndowooza nga bebayiye engeri gye banzijja era ebiseera bye byatuuka ne bakola changes ezo nagenda nga zitutte nze nanva nnungi fekka pozi babajja ku sho gye mwali mukola nva nnungi baali bamutadde lwaggulu gwe nga bakutaddewa nze baali bandese kukola kasiketi kakayibanda kano ndoza ka second soba nga 5 ate ng'ekizibu kyange kasuku kye nnina bigambo bwe mba soogera ndwala n'omutwe njagala kubeera nga kali ku Mulengere Express naye enkola bulungi nga nfuna wenjogerera ebigambo ngenda okuwulira nga nengamba bano bangobye Luganda noba wakajjambo naawe nange nemba wakajja n'ogenda ku Bukedde nagenda ku Bukedde ani akugula Bukedde Kabanda oyo gundi Medi waliwo Medi Musi yajja yankubira essimu Kabanda yasooka najja n'atumiitinga nze nenva nnungi ozi nva nnungi naye yakolako ku Bukedde twatandika naye ku Bukedde kati Medi ankubira ngamba wafuna wookola ne mugamba saaga nako okolera abantu abatasiima anga jangu walizeko wano ku Bukedde netulaba ngenda ku Bukedde ne bampa omulimu ne batuwa n'enva nnungi ne tukola program n'ekyuka radio n'ekyuka etaali mu kibuga ne tugiteeka mu kibuga era baatuwa n'awaadi morning show yaffe nga yesinze baatukubira nabaga mujje nona awaadi yamwe tugenda ne tugirisiivinga ne tukola ebbanga lye twakola ngenda okulaba nva nnungi bamugjeeko bajjeeko ne Henriko Kabanda nsigadde nzekka kati nali ndi awo nga baleeta Suna Ben kati baleeta Suna Ben ate nze ne banzija mu studio ne ntulawo ebweru waliwo abulabe ndowooza dakiika nga 2 anti nze ninga kapa bw'eba esala bweti tedda mabega oba tuleera yejja begitomera butomezi kati waliwo abulabe dakiika nga 2 nsituke nfulume ne bangamba yingira studio ninyingira studio omuntu gwe baleese simutegeera ndaba omuvubuka netukola paka lwe namutuuza ne mugamba Suna Ben nkulabye olimu okutya olw'okuba wampulira dda kati olaba osita ne mugamba ebya sita sooka obiveeko kati kitwale nti tuvudde ffenna e Masaka tutandika ffenna biri ebyedda biveeko njagala tukole puroguramu y'abasajja bano ekole ki etambule
Sona yali mulungi naye nampuliriza etusimbula program nefuuka ekirala nenji ya skits nga 5 nenziteeka mu program nekwata kati obuzibu bwava ngende wa General Sale motoka enfiirako mu kkubo malayo omwezi mulamba nkomawo nsanga manager yagambye nti Kayibanda tayingira studio nga tannandaba namulinda bwenamulinda nga ntwale wa HR andoopa ono tayagala kukola atutamye biki yasulawo mulimu muzibu nnyo wakati bamaliriza HR n'agamba Kayibanda oyagala tukola ki okimanyi ku radio baagala gwe ate byokola teri asobola bikola nkwegayirire Kayibanda komawo okole ne mugamba mama sinagaana kukola nazero oyo nangamba siyingira nga sinamulaba era bwe namulabye kwe kundeeta eno juli nagamba akumande jangu okole kumba nsiikulidde 15 nkomawo nga nkola kale motoka yafa omwezi mulamba oba wali mu lusekerwo twali eri nti je nomanyi togenda leero n'omulaba naye kati bweba waliwo eri mubiyo wano wabagamba abaliwo bano aba rediyo nagambako mukama wange programs director kakati ngamba program director waffe muga nti owange natandise okusoma obuweereza naye nsoma buli lwakuna ate banzikiriza ntandike ku ssaawa 4 nagamba ti wali tabu kasito bomaze gundi waba osigazayo ndo kasikiti kamu kai's moment akukale natandika okusoma nga tusoma kati tuba tumaliza tugenda kugraduatinga nga balina akatabo ke batugambye ne bagamba atannakamala tajja kutikkirwa kati ntuukayo ku university nkubira Mayinja po mugambo wange namuweereza message ne mugambo wange tuli wano mu kirasi ne bagambye walina akatabo ke batusabye bagambye atakayina tebagenda mutikkira ku lw'omukaaga badde nsaba olunaku olwokutaano enkya nkakeereko malo nkaweeyo nagambye it's okay nga ntuula ku lwokutaano nakeera kataba kawandiika nga nkawaayo ku lw'omukaaga nga batutikkira nagenda ne papula zange ze bampadde ne gawuni nagenda njambadde bakakase ngenda okutuuka nti manager yagambye toyingira nga tonnamulaba manager bwe namulaba nambuuza wabadde wa ne mugamba mbadde nina emisomo gye nsoma era twakkirizagana ne Walugembe nga nsoma buli lwakuna batutikkira lwa mukaaga nempeereza Mayinja message ne mugamba nti balina mwaka gwe batusabye olwokutaano olumpe mala okumaliriza ki Mayinja nanzikiriza namuweereza message nayita Mayinja jangu ono yakuweereza message nti nabikula esimu nagamba olaba mu message bino nga yazisimudde nagamba genda bwe ndiba nkwetaaza ndikukubira esimu novaayo ate nga emyaka gye nkoze mu media 3 mwemeka ate negayirire media ngamba kantambule ngende awo n'osumulula embizzi kale awo tutuuse ku kyatuleese njagadde nnyo okubuuza ebyo kuba ndi munnamawulire mbeera nnyo mbate sifunanko obudde bukola nawe interview ate emirundi gye twesanga nga ku Joyster nga tunyumyamu katini oli otyo oluusi oli ne muzeeyi mirundi mugusa kino mugusa kiri kati bino ebintu by'embizzi ebyokukola ebyovulo by'embizzi obitandika mwaka ki 2017 tewatyamu kati bwe ntuuka ku Bukedde nasanga balina association yaabwe ey'abali b'embizzi ku Bukedde internally ne mbagamba nze nno mulina association naye nze ate nnyinawo ekinene kati association eyo yebeeteekateeka World Poco Day kati ngati bafayinga obumanyi abantu ngo bagambye ekintu ne batapiikinga nembeera nga nkibabanja paka oli nagamba nti idea yange lwaki sitandika olusuna beni azze nentandika bana nenziwanika ebipande nembiwanika 2017
ne tutandika ne tukola ekyasooka ne kikwatayo. Mwakikolera wa? Twasookera eri ku gundi Wakuna Matata. Eri Naluvule. Naluvule manyiwaawo ku kkubo. Bwe twasookera. Omusajja simanyi yafa. Yafa ye. Bambi. Yafa. Ne bitutambulira bulungi nnyo, n'atatuyisa bulungi nnyo. Kwe kujja wano ku Royal Garden ku Kyekabumbya. Awo ne tukola bulungi nnyo, abantu ne bakyagala nnyo. Ne tukola ki? Basooka ne bantiisatiisa, abantu bajja kukyawa, abasiraamu bajja kukya, naye ate abasiraamu nga bankyayira ki, nga mu Uganda tebaddukangamu kubanga embizzi mweziri. Era kyembadde ng'eno okugamba ekitegeeza kati ffe eno batumanyiira bumanyiizi. Kikiina nangeri mu Uganda embizzi mweziri era bazirunda, era ne gavumenti ezigaba tebalunda za kubajjamu mbaawo oba za kutuma ku dduuka, balunda za kulya. Okitegeera kati okuva olwo ngamba muli nagamba nenga nti abazungu batuyiyiriza bingi, eyidizidde buli kimu batuyiyiza nga naffe tuyiyeyo olunaku olwaffe nga olega nti lwava mu Uganda. World Pork Day. Omanya okusoma Luganda? Manyi. Soma akanyiriri kano essula ey'olubereberye mu Bayibuli olunyiriri 24. Katonda n'ayogera nti ensi ereeta ekirina obulamu mu ngeri yaakyo, ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo. Bwe kityo bwe kyali. Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaazo, n'ente mu ngeri yaazo, ne buli kyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo. Ogiwulidde Bayibuli? Oyo ye Katonda. Kyovula nti embizzi bagiyita akasolo k'eggwanga. Yagitonda nga y'ensolo y'ensi. Kubanga wali agambye ensolo y'ensi mu ngeri yaazo, n'ente mu ngeri yaazo. Si bwasomye? Ente mu ngeri yaazo y'embuzi, y'endiga. Embuzi n'endiga bwe biteeka mu nte bitambula nga biri wa mukwano. Bw'oteekamu embizzi olaba ensasage. Ente zidduka budduzi. N'embizzi tefiitinga mu nte. Yagitonda ngeri special embizzi n'agambye eno y'ensolo y'ensi. Katonda yayogera mu ssula ey'olubereberye lunyiriri 24 n'olwa25. Okitegeera? Kyova olaba nze edda nagamba nga lwaki embizzi bagiyita akasolo k'eggwanga. Nga tomanyi? Bakijja wano. Okitegeera? Kati n'olwekyo omuntu ali embizzi tolina musango gw'oba okoze eki? Weeriira bibyo. Weeriira bibyo. Naye kuwoomera nnyo ddala bwetyo. Embizzi Katonda yaddira ensolo eyo ensolo obuwoomi bw'ensolo 15 yabuteeka mu nsolo emu gye bayita embizzi. Tewali kiwooma nga mbizzi. Okitegeera? Ate embizzi eyo gy'olaba mukwano gwa muntu nnyo. Era nze 231 ngenda kuyingira Paalamenti. Naye ekiteeso kyange ekisooka ku table, ku floor, baddire embizzi bagiteeke ku ssente zaffe. Teri muntu agenda kuddamu kubeera mwavu. Ayi baana bannange. Nedda. Kati kasuku g'osobola ezzike osobola okubeera nalyo. Oba osobola okugobenga bino ogikwata. Nedda. Kati kyovula ssente tuzinoonya ne tunaava erukaya najja eno n'ozinoonya eggulu n'ozinoonya Arua n'ogenda Embaale ssente za kugoba bugobi. Ensolo gye mwateekako egobwa bugobwa misinde. Ezzike birikulaba odduka. Lyagala kulya buli si mukwano gwo. Naye embizzi ebeera manjuwo n'etuula tevaawo tegenda ku ttale. Kitegeeza ssente zaffe zijja kutuula mu nsawo ne ku akawunti zituulako. Nege zituulako. Wanga mwateekako ebisolo ebidduka eby'okugoba obugobi. Omwana ono kayibanda bannange. Nedda. Ayogera ebigambo. Nedda gwe naawe kiteeberezeemu. Mwateekako engabi. Engabi yakutega ntuula otayiza ogigoba oluusi egenze togikoze eki. Ne ssente oziraba tuzigoba n'okuba ddiru n'egaana. Kubanga ensolo ze mwateeka ku ssente zaffe enfu. Ate nga Katonda agambye nti eno y'ensolo y'ensi gy'akoze eki. Kati kayibanda embizzi eno bagiryako bitundu kinaki? Oba gwe bye wali oliddeko? Embizzi kye sinaba kulyako byebyenda. Ebyenda sinabya naye njagala nabyo bitandikako mbitesitinga endabe. Ebyenda ebyo bisinabako naye ebisigadde byonna sina kye siryanga. Basobola kubeera pulezidenti w'abali b'embizzi ate nga sigimanyi. Kane kino ekimu abakirya. Ekyo kiwooma okukamala ekyo. Kiwooma okukamala ekyo kinenge gye kibwatuka.
ate bwe okiri oyinza obutaddamu kulya nyamandala okitegeera waba ngamba amatu bagalya obugere babulya kati yaŋŋamba ekimwa kino gwe nasinga okutya namugamba ekimwa bakirya naŋŋamba ekiri awo embizi eyo giraba kati mu mbizi omwo mulimu ekyenda bakijjako naye ekyenda ekyo mwe bakole ewuzi ezitunga abantu bana ba accident bana bakoze eki era kiro emwe ndowooza egula emitwalo 3 eyekyenda ekyo era wali bwe baba bagibaaga bakijjako bakiteeka mu munnyo kireme okukola ki mwe bakole ewuzi ezitunga aba accident n'abakyala abo abazaala kati ogaana ogirya ate ne bagikutungisa girye osegera then ekirala embizi eyo ddagala lyaki ojja ofuna edokita yina omubuuzi embizi eyo olaba ezimba CD4 count mu mubiri gwo ku sipiidi ne bw'abanga oli alina akawuka ka mukenenya n'omufumbira obugere n'otemeramu amatu n'otemeramu n'ekingula bw'ekiti ekyekifi ky'ekigodo n'oteeka muli n'otokosa n'osaliramu ennyaanya n'akatungulu n'obikkako bw'oti n'omuwa ebbakuli emu ku makya ebbakuli emu akawungeezi okumala wiiki egi ogende wa dokita nagamba n'omulwadde mubadde mumujjanjabisa ki kubanga obusirikale buli bwe buzimba obungi ne bwala mu mubiri ng'akawuka kali kadduka nga keekweka tekeetaaya ekisinga okunafuya emibiri gyaffe ku kawuka ako kumalamu buli obusirikale obw'omubiri bwe kabumalamu nga keetaaya kati embizi yafuuka ddagala omwana w'effumbo ono okitegeera kati World Pork Day eriyo ddi World Pork Day ennaku z'omwezi zigenda kubeera 27 omwezi ogw'omusanvu twali tuteeseteese ng'ennaku z'omwezi 6 ne vice president wange yali agenda London leeta genda balinayo ekivvulu bakisazizaamu naye kati tukyasobola temukyasobola kituufu kubanga twamala dde okukola ki okutegeka ebintu okubikyusa naye mbakakasa nti ennaku z'omwezi 27 wali ku makutane nansana tugenda kulya embizi paka kuwulira bulungi tosobola girya paka kuwulira bubi esobola okuddukanya tugenda girya paka kuwulira bulungi n'olwekyo mbayita mwena bannayuganda bw'oba omanye ng'olina maama wo basengaawo oba omuntu yenna alunda embizi ate n'otajja ku makutano kuzirya oba omukotogedde tomuwageddeko okulaba engeri gye tuzimbamu maketi abali b'embizi beeyongera obungi kati eri abalunzi jjajjaawo sengaawo alunda mu kyalo afune maketi wanaatunda embizi okutegeera ate ku luno tukoze omutindo ogw'amaanyi ennyo tubateereddewo ne tables bulijjo tetubeera na tables naye twalibe nga mulimu ba corporates abalina famire zaabwe tulina tebe ey'akakadde ejjirako ki ejjirako kilo 10 ez'ennyama n'ebyokunywa gwe togenda eri ku byoto osimanya omukka okunyokera gw'otuula wali abawala baffe abasaavinga be babuuza nti 5 tuzireete za kikalaayi 5 tuzireete ki tuteekeko n'obugere tuseeko amatu gwe choice ze mukola wali ku tebo yammwe kyekibatuukako wali okitegeera tulina n'ettebe ey'emitwalo 5 eyo naye ebeerako ebyokulya n'ebyokunywa okitegeera nina eggwanga bannange kayibanda ate eggwanga kasa libeeramu emirembe gw'osobola Uganda kasita emirembe gibeeramu abantu bayiiya ebintu okitegeera Uganda gw'ogisobola kati mu Isirayiri tebasobola kuyiiya tebasobola kubanga ebikompola bikola ki naye kati emyaka 40 nga Uganda eyina emirembe lwaki tetuyiiya kati embizi yali manju yiri eri bagirira eri ogirya weekwese nange nagijjayo Saabalwanyi munnange bwe twalwana mu nsiko bwe yajja abakyala be yajja emmanju embizi n'azirekayo nange naye kanzijayo embizi nange nziteeka emiryango kati tuliira ne mu lujja ate ab'embalala bansanyusa bookera ku kkubo nga bulabe bookya enkoko bino bimucoma wali kabbaala we kati nga batugamba abanyankole tebalya mbizi abedda bali baafa bana abakakati balya abaava mu nsiko naye taata wange talya omusajja ono bali enti baagala nakuzivaako balunda embizi era ekira kyenjagala okugamba abazadde mulekeraawo obutabala kwata peeni obale abantu bazze okuwasa omwana wo osabye ente 3 lwaki osabye ente 3 nga toli musiraamu
gamba abakonti njagala embizi 5 nga zimaze okuwaka oba zinaatera okuwaka olabe ekibalo kya ssente embizi 5 zijja kugenda okuzaala okumalako omwaka ng'oli mu mbizi 10,000 kyokka ente 3 zebaleese tezinazaala ente ezaala omwana gumu omwaka embizi mu mwaka ezaala emirundi 3 kati lwaki temwagala kubala kibalo kya kugaggawala era nze nagamba muwala wange nti onsaasire bw'obanga oleeta omuko bino ennyanya zammwe simanyi entebe simanyi tanka ne bwe mutabireeta nze kasa mundeetera embizi zange ne ziwuluguma wali nga nziwulira ziri ku fuso ebisigadde batwale okitegeera kibalo kuba bakuwadde embizi tugeze kale embizi 5 eno embizi ezadde abaana 10 neno 10 oli mu baana 10 okitegeera kati bano abaana bezizadde 50 zino zigenda kuddamu ziwake zizaale endala 50 kati lutu gye ziddamu okuwaka ne zino zigenda kuwakira lumu nazo ziba zituuse ziba zituuse ojja genda okulaba mu myaka egi nga World Pokodde ogiriisa wekka waawo naye ente enkya bagibbe terina na mwana gwerese kiba kisigale n'okuwulira nti oli yabbye embizi omulundi oguddako bwe tunajja ne Kayibanda njagala mmubuuza ku linnya Kayibanda livaawa mubuuze ne ku buno obulango bwakola obwa kumbucha ye kumbucha Buganda kumbucha waliwo omusajja bwe nakusaanko naye wali egundi waliwo wano kino ekifo ekiri wano nga ku Red Cross ewooma oyo yali mugagga wa kumbucha oyo yali wa mukama n'ayamba yalagawa yali eyo Bushenyi yaddayo mu kyalo ekibuga kyagaana naye kati yakola kyaki naye yaddamu n'akolera ekyokumya bakiyita Superman ne Superwoman naye tebali vibe ng'eri kuba sinnakikwatamu mukama n'ayamba yabaaki mukama n'ayamba nga bw'omanyi bizinesi kapito mwamuteeka kwewooma awo nakusanga otudde kumpi n'omugagga booti n'omugagga awo oyo kasuku bamuweeyo ne bampaayo ku nkalu bambi kati oyo lumu era mu covid twali wali ku ebulenga awo waliwo era awo embizi awo kati tuba twakamala okulya embizi awo nali nva mukolera Kalange Makindi tuba twakamala okulya embizi tutudde nga bano bagandi katono nnyo ekibinja ky'abasirikale nekiyiika eni bazikokinga peke nembaga bane muke wansi omuntu bw'abanga akutte emmundu tamanyiirwa nze nasooka okutuula nembaga mukakkane nagenda okulya nga abasirikale ate batamidde nga bawunya walagi nembaga oyo omutamivu akkuba essasi tuula omanyi okutusiba emugwa batusiba mu kiwato omanyi dda bwe basiba nga ab'emisolo bwe bansiba bwe bati ne bayungako omugagga wange ne bayungako n'abalala ne batwala ku kapoliisi awo e Buloba ne tutuuka awo katugenda okutuuka awo waliwo omukyala yali osi kati ne bamugamba nti Kayibanda bamuleese wano bazze bamusibye emugwa mukazi n'ayomba n'ayita ababadde ku operation n'abayita n'abagamba kiki mukozi najja nange Kayibanda abantu bali bameka mujje ne batwawulamu bali ne batufunira akasenge wali nemba ne bayomba ne beetwala mubadde temumumanyi ne mukwata n'abanyo vision pako mukazi byaja naga nti abantu bali bameka nembabala ne bagamba mugende ningo mugaguli yagamba mbawe milioni 2 mutuleke nenga bali batamidde tebawulira tebaagala natutwaleera ekyo kyekikuwa amaanyi agali mu linnya twasulayo naye abalala basulayo muntu oyinza okuddaawo n'owooza Kayibanda mutuuka mu kisiko n'akulekayo n'olyoka otegeera bajjayo n'abataali nange bonna be nalaba nga nembaga n'oyo wange ne mbajjayo bonna ne muvaayo naye kakati njagala gamba tuli mu politics abantu baagala bwa kansala
abantu baagala bwa member wa parliament baagala chairman LC5 namwe abantu abali mubeeremu oli bw'abanga ayagala omusindike mu parliament akuleeteko ku World Pork Day agule wali kabizuulyeko omanye nti kyewamufunamu kiwamufunamu abantu mu constituency kuba oyinza okukoma ku ekyo omukiise mugambe nti tutwale wali koki ku makutano enansana World Pork Day twagala member wa parliament bera bwakise kandi ofune basi uleeta abantu bajje bakyakale balye agenda bali okutiikinga nga mutwalo gumu mutwalo sente ntini bw'oyingira ng'otandika kugula nnyama tojja nolowooza nti omutwalo kwogiriira bw'oyingira ebyoto bingi gw'omanye oba olyawa abapako site mwebali sitepoko mwebali abajolamu wano ekomambuga wano webali mwebali okitegeera twaleeta abantu ku chairman wa LC5 member parliament abantu bateeke mu kosita bateeke mu baso baleete ku makutano bajje baliyo ku nnyama olabe bagenda okuyira obululu ate embizi egoba emizimu oyinza okuba nga oliko ekisiraani ekyobutawangula n'olya ku mbizi emizibu ne bigenda balalabeko embizi gye bateekamu saba tebagitiisaayo tesobola kugendayo emizimu gigitya gijja embizi andi bagisindika omwo kati ebeera etyamu ogenda kulemeramu okay era n'omulogo bamukubisa gumba lya mbizi layira n'okwata okugulu kw'embizi n'okuba omulogo ne bwaloga tebijja biba byadduse kati embizi eyo gyolaba bannayuganda bwe banampagira ennyo embizi eyo tugenda kugyongerako kye bayita value addition olaba enjala z'embizi eyo mwe bakola amapeesa enjala zembizi bakolamu amapeesa era bagaana ogirya mujambala ku masaati okitegeera kati obwoya buno obulaba obwoya tomanyi obwoya bw'embizi bwa plastic babukolamu brush toothbrush zino ezisenya amanyi brush zino ezikuba engatto okitegeera kati ogaana ogirya ate n'ogisenyesa kuba akasenya tojja kumanya kano bakakola mu bwoya bwaki kati njagala kukubuulira ekigoddo twayinanga engatto baga ey'enswaswa enswaswa tezikyalabika kati engatto yonna eŋŋumu bagikola mu kigodo kya mbizi okitegeera ekigodo ky'embizi ekyo kyolaba ffe bano tukizanyisa ne tukisuula bakiwaatako ne bakikola naye eri ejapaani ejapaani balina mashini mwe bateeka nejjamu ennyama yokka ekigodo nekikola ki nekifuluma bakolamu wallet bakolamu jacket eza reza bakolamu emito gye buli lolaba emmotoka ng'omutto gw'entebe si gwa lugoye kiba kigodo kya mbizi kati ebyo byonna tubifiirwa kubanga tetukola ki tetumanyi kati kyekiseera tusobole okulaba nga byonna tubyongerako value addition tusobole okuba embizi tolina kyosuula ku mbizi buli kimu kyonna kya mugaso okitegeera kweyanziza nnyo ssebo era embizi eyo gyolaba omutima gwo nga gubadde gwononese ne bagugjamu ne bateekamu ogw'embizi bangenze kudda ngolo otambula kubanga organisi z'embizi zikwatagana n'ez'omuntu ekyo kyo nnyinza obutakikkiriza tosobola kikkiriza kuba kiri scientifically mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange
Ese ni banaye.